Red Zone TV webale kubanga okyatugoberera. Nina wano breaking news, nina mawulire wano genjagala okubanga nkuwa gwe agoberera omukutu guno. Bw'oba tonaba kubanga osubscribing kikole kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribing ku channel eno, kwata kade aka notification oberenga tomissinga nsonga yonna. Ekyo kikumakinga okubeera omu kwabo abanaasookanga okumanya Red Zone TV bw'enaabanga eyina ensonga yonna gyetaddeyo. Ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda bangi muyinza okuba mu bibuusa amaaso, bangi muyinza okubanga temwagala bimanya naye ogenda bimanya ono ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati nina amawulire genjagala okubanga nkuwa. Amawulire gano obwedda saagala galeeta nga sinaba kubanga nga konfaminga bulungi nnyo. Abasajja abakulu abatuula ku side ey'e Katonga mu kibiina ekya FDC, Forum for Democratic Change Katonga chapter, bano nno nga olaba ekifaananyi ekyo bakulembeddwamu Dr. Kano Kizza Besigye, bakulembeddwamu Ssaalongo Erias Lukwago. Era abamu ku bo abatero tuulayo babadde mu meeting eno bonna ngenda bakuwa bensobodde okuba nga ndabako, abensobodde okuba nga neekakasa nti batuula mu meeting zino era babadde bakwasaganya ensonga eno, obeere nga naawe obeera ku nsonga eno ng'ogitegeera. Olwaleero olunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokubiri omwaka 2024 abakulu mu kibiina ekya FDC, Forum for Democratic Change, ng'ennaku z'omwezi 21 olwaleero ze bawandiise mu byafaayo byabwe abasajja bagenda kukola ekibiina ekipya. Jjukira FDC yayawukanamu ebiwayi, waliwo Katonga chapter ekulembera Dr. Kano Kizza Besigye, kuliko Ssaalongo Erias Lukwago n'abalala. Kati ate waliwo FDC eyasigala enajja na nkumbi eno ng'ekulemberwa Patrick Oboy Amuriat Power nga pate president w'ekibiina ekyo era ye yavuganya mu kalulu akawedde. Kuliko omusajja mukulu amanyiddwa nga Nathan Nandalama Faabi ono w'Ebudadiri nga ye Secretary General w'ekibiina section eri enajja na nkumbi. Kakati abakulu bano abali e Katonga nga bakulembeddwamu Besigye, nga bakulembeddwamu Ssaalongo Erias Lukwago, Bassemujju Nganda n'abalala, ne Secretary General eyali Secretary General w'ekibiina ekyo amanyiddwa nga Arodi Kaija n'abalala. Ngenda kuwaako abamu ku abo bendowooza nti babaddeyo, batudde mu meeting olunaku olwaleero ne bategeeza nti balina enteekateeka ey'okuggulawo ekibiina ekipya, era ekibiina ekipya ekyo kigenda kuba nga kifrontinga omuntu mu 2026 ku bwa pulezidenti. Gano amawulire njagala okipinga ekigambo kino kubanga bino ogenda biraba. Red Zone TV ffe tubikuwadde era ensonga eno nga bwenajja tujja kwongera okuba nga tugikuleetera obeere ng'oyongera okumanya ebigenda okuba nga bigenda mu maaso. Jjukira gye buvuddeko era wano wennyininyini twakuwa eggulire ng'abakulu bano aba Katonga chapter ebbanga lyonna lye mubadde mubalaba nga bwe bajja ku kitebe kya National Unity Platform, bwe basisinkana n'abakulu ab'ekibiina kya NUP, abakulu bano nga basala ntotto, nga basala amagezi butya bwe beegatta ku kibiina ekya NUP. Simanyi oba enteeseganya zaggwa butaka, simanyi oba baati omuliro oguli mu NUP, simanyi oba enteekateeka zaabwe ne puroguramu zaabwe tezaamaakinga n'ezo eza National Unity Platform. Kakati olunaku olwaleero abakulu bano batudde ku kitebe kyabwe eky'e Katonga nga bakulembeddwamu Kano Kizza Besigye, bakulembeddwamu Ssaalongo Erias Lukwago. Abamu ku balala b'endabye ababadde mu lutuula luno kubaddeko omusajja amanyiddwa nga Francis Mwijuke. Omusajja ono mumumanyi akiikirira abantu b'e Buhweju County mu Parliament ku kaadi era eya FDC, naye nga naye ali omu ku bano abatuula mu Katonga chapter. Njagala okutegeeza nti boorganizinze meeting yaabwe olunaku olwaleero ebadde ngeri ya press conference, lukuŋŋaana lwa bannamawulire, era bannamawulire ab'enjawulo babaddeyo, ebifaananyi bitambudde, ebigambo bitambudde era babyogedde, abasinga obungi mujja kubiwulira. Nkakasa nga waliwo ababiwulidde, abamu temunnabiwulira naye nga mujja kubiwulira. Wano ku Red Zone TV tugenda bikuŋŋaanya byonna tubeere nga tubikuleetera. Nkugambye Dr. Kano Kizza Besigye yakulembedde lisiti eyo, Erias Lukwago kwali ku lisiti eyo, Ssemujju Nganda akiikirira abantu b'Ekira municipality mu Parliament ku kaadi ya FDC era naye kwali. Ndabyeko n'omukyala Dorini Nyanjura, simanyi oba naye abadde mu nteeseganya zino oba abadde ayiseeyo buyisi. Ndabyeko abantu ab'enjawulo ku lisiti eno bendabyeko, kubaddeko Arodi Kaija oyo nga bw'omulabaawo, Ssaalongo Erias Lukwago, kuliko n'omukyalo oyo wa Galubindi oyo erinnya lye ndyerabidde naye nga naye abaddeko ku bantu bano. Francis Mwijuke mukugambye, kubaddeko omukyala Nyakato Asinansi, mumujjukira omukyalo oyo akiikirira abantu ndowooza ab'e Hoima Side eyo, naye mulabyeyo feesi ye njirabyeyo. Wali ku Katonga chapter abakulu batudde ne bakkaanya naye
ekintu kino tekigenze bulungi mu mawulire era tekinaba kubanga kikanyizibwako 100%. Bakyateeseganya, bakyagenda maaso n'okukwata ensonga eno, bakyagenda maaso n'okubanga bakyakubaganya ebirowoozo ku nsonga eno. Era gwali ku Redzone TV njagala okutegeeza nti ensonga eno bwe bayakubaawo bakkiriziganyiza basooke bagiweemuko akadde nga bwe beetereeza, nga bwe basalawo ani agenda okubeera pate president w'ekibiina kino ekipya kye tugenda okubanga tutondawo. Era nga bwe basalawo oba nga bwe banoonya ani gwe tugenda okufrontinga avuganye Robert Kyagulanyi Ssentamu oba omuntu omulala yenna anajja okuvuganya ku bwa president. Ekigendererwa kyandibeera nga ki? Gwe munanga ali ku Redzone TV, genda mu comment section teekamu obubaka gw'ombuulire ensonga zino gw'ozirabye otya, ensonga zino loza zinaggwerawa, ebintu bino ozze obiraba oba bikuguddeko bugwi. Wano ku Redzone TV amawulire gano twagaleetako ko ng'abakulu bano baali mu kusala magezi butya bwe bayinza okuyingira ekibiina ekya National Unity Platform, naye nga mulimu abamu abagamba nze sijja kukikkiriza era lisiti eyo nagikuwa. Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda y'omu ku baali basemba ekiteeso ekyo eky'okujoyininga NUP. N'asembebwa Ssaalongo Erias Lukwago, olutulo olwo lwatuula era lwali lwakyama, amawulire ne tugafuna. Dr. Kano Kizza Besigye, Ssaalongo Erias Lukwago, Ibrahim Ssemujju Nganda be bamu ku abo ne Nyakato Asinansi abaali bakkiriza okwegatta ku kibiina ekya National Unity Platform. Mwalimu abakulu nga Mubaraka Munyagwa, ono yali ow'Ekawempe naye nga takyali mu parliament naye nga muwagizi nnyo oba memba mu kibiina ekya FDC. N'abamu ku balala abatonotono bo baasimba Nakakongo ne bagamba tetugenda mu kibiina kya NUP, bali abasajja batandika ekintu kyabwe kiri serious, tetujja kisobola, so tusigale wano bwe kiba kyetaagisa tukole ekibiina ekipya. Ne bajja nga batunula mu nsonga eyo era finally olunaku olwaleero bagireese ku table era bamaze ogiteesaako era okusinzira ku gava mu nkuubo yandibanga Ssaalongo Erias Lukwago nga baleka gwe baagala okufrontinga ku bwa president mu 2026. Kakati gwawuliriza ebintu bino. Saagala otwale mawulire gano for granted ate saagala ogateekemu feeling nnyo. Njagala tugakwata empola oluvannyuma tujja kufuna ekituufu kyeki kubanga amawulire gano gaasooka kubanga gakyama. Tuzze tugasomola busomozi ne tubanga tugakubbirako naawe n'obeera ng'omanya ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Redzone TV weetuli okubeera nga byonna tubinoonyereza ne tubireeta ne tubanga tubikutuusaako ate ensonga n'obeera nga naawe otambulira wamu naffe okumanya n'okutegeera ebintu ebigenda maaso. Naye nga bino bikyagenda maaso nyongera okujjukiza era nyongera okusaba ojjo tuwagireko enamba z'essimu z'olabaawo. Ffe tukola ebizimbe eby'omulembe, tukola finishing ku bizimbe ebiba byakoma mu kkubo, tukuzimbira ennyumba yo eye buli kika kyonna gye wali oyagaddeko, gye wali olowoozezaako, tukubira okuviira ddala ku pulaani, tukulaga okusinziira ku poloti yo bw'efaanana ne tuteekateeka ne tukutegeeza nti ennyumba ejja okutuulawo efaanana bw'eti. Tukolera finishing kye bayita modern finishing and molding, byonna ennyumba oba yakoma mu kkubo neeba nga tekusobozeseza kubanga embeera nga tekusobozeseza gimala, ffe tusobola okuba nga tugimaliriza ate mu mbeera ey'okuteesa ate mu mbeera ennyangu. Tukolera siringi eza buli type zonna z'owulira obuwulizi ne z'olabako obulabi ku mawulire tuzikolera ffe. Tukolera finishing nga bwe nkugambye, tukuzimbira ebinaabiro ne toilets ebiri ku mulembe guno omutebi. Enamba z'okubako zeezo wansi ate ensonga obeere nga naawe otambula n'omulembe. 0786 eyo yakubako ne WhatsApp eri 0758372517. Ensonga ebeere nga ate etambulira ddala bulungi nnyo. Redzone TV kwoli tuwuliziganye updates eziddako kubanga gakyali mangi ate tukyagakuwa.